You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Butelevu tukumya oli kukyenda munana akatonyeza musanvu tuli mu programu yaffe Nganzi muwanguzi yetta wanika njagala kugamba singo ali eyo oba singo mother oba singo yenna titogwamu maanyi tula ntende owulirize Katonda asumulula atya omukyalo ono omukyala Prosper olwaliro mulengera n'empeta njagala kugitubuulirako engeri gyagifunamu wadde byonna Mukama nabiri abadde abikoze katweyongere mu maaso n'omuwanguzi waffe tugenda mu wakatayimu kano obujulizi nga bw'obuwulira bubeera bungi tumuwe katayimu kano atumalirizeeyo mukyala Prosper emyaka ndabanga egigenda ng'okyali singo nga nkyali singo myaka emeka egyo emyaka ngenza okufuna omwami nga ndi ku myaka 47 Pastor Jeje ngena tuzaamu n'amaanyi yes tibatuukako n'obikoowa n'omuwanguzi waffe mukyala Prosper gwe tuli naye Katonda waffe alina amaanyi alina essanyu era ajja kusanyusa mukyala gwali ayo mukyala Prosper wakati Katonda ng'akoze ebintu ebyo byonna naye ng'ekyomwami kyo nga kiganye nga tekinnaba kutuuka nali nabiva nako natuuka n'ekiseera ne ŋŋamba anze ndowooza siri wa kufumbirwa
In fact ebiseera ebyo twali tusoma ku katabo ka Miles Monroe abasinga bamumanyi omwami oyo yafa ne mukyala we mu nnyonyi nga yayogera ku ba singles n'agamba nti ba singles tofaayo oba oli single naawe ako Katonda wakwagalira era fuba nnyo okunoonya Mukama kubanga ayagala omuweereze mu kaseera ako omutegeere okole ki kwegamba ate ekyo ne kinyingira nnyo ne ŋŋamba ndowooza gy'emyaka gino ng'olwo ndi mu myaka nga 45. Myaka 45. Yes. Olinayo omwana w'omu yekka? Ninayo omwana wange omu. Takuze? Akuze. Ng'akuze alina mu secondary ebiseera ebyo yali bono mu secondary. So nentandika okufaayo ne ŋŋamba okay Mukama wanjagalira kati sifuddeeyo kasita ninawo omwana wange kantandika okunoonya Mukama kanneefubeko nkole ekinoonye Mukama ng'olwo ne diguli zange nzifunye ziri awo naye emirimu giganye ng'olwo Mukama atandise okubeera nga ambikkulira naye nga sikimanyi naye ng'akozesa abasumba n'owulirayo kano n'ogamba ndowooza ate kati omusumba bw'ayogedde noonya God is well for you ate biki omala okumwebuuzaako kitegeeza ninza okuba nga byenjagala Mukama si byayagala okole ki nkole so nembeera awo nga ndi mu kwebuuza so mu biseera ebyo nga ndi mu kwebuuza ekyo God is well for me nga njagala Mukama ambikkulire mwami ono we yajjira mu Cincinnati mu US okubuulira enjiri so ebiseera ebyo ne daddy yali alina olukuŋŋaana e Boston nga anti wange ambuulidde nti waliwo omusumba ajja we Uganda bamuyita Pastor Tom abuulira bulungi nnyo fuba nnyo ogendeyo ogende Boston okole kyowulire ku njiri ye enjiri ye ya njawulo nnyo ne mugamba nange nina pastor wange wano abuulira nnyo ekigambo nga lumanyi byempulira ambuulidde God is well bwe mba njagala answer yonna okuva ekwata ku bulamu bwange eri mu Bible ngamba nja kusoma Bible anti kati kye nina okukola ngamba nono omusumba wawa nawulira bulungi so tekinnetaagisa kugenda Boston nampereza ne ku audio n'agamba wuliriza ku audio buno naye bwe nabubikkulako omulundi ogwasooka bwali mu Luganda ng'ate kyetaagisa mbeere ne Bible yaki ey'Oluganda njirina siganye naye ng'obugambo bwayo butono nnyo baagimpereza naye ng'obugambo butono nnyo nga ate n'Oluganda lwennyini olusoma nga sirutegeera sirumanyi ku simu nga teriiko musomba jeje neje bujeno ne wano kati wende siji downloading ako kujizaako kuki naye nesiga Mukama nenkola ki Mukama yamala nangira kinanzigulirawo nanzigula amatundu ndoza nali nkyali mwebafu nagagula netandika okuwulira ki era lwali olwo bwe twamala conference ng'olwo maze okumala conference dadi amaze conference ye nowawa ne waffe Cincinnati omusumba yali ajja amaliriza conference yampadde akanamba ke kuba mweyanjulidde nze ne muwala wange nga twagala atusabireko okuba nnoonya mirimu gibuze neŋŋamba kangenda nsabireko bwe yambuuza nkusabire ki namugamba God is well for me kubanga nalowoozamu ekyo mugamba olwo maze okutegeera ebya God is well nga sinnagitegeera nemugamba nze njagala kumanya God is well for me kubanga nkooyo okukwegamba nti njagala kubeera milioneya ng'ate Mukama sijanjagala ng'ebyo byonna byendi mu birowoozo neŋŋamba njagala onsabire what is God is well for me kyenjagala okumanya naye bwe yali lwali olwo nga appointment etuuka yaŋŋamba bwe tunaamala isaawo ennaku 2 onkubire nja kuba ndi free either ojja kunkimanzi gye nkusabire oba nja kubalagirira gye n'abandi mujje mbasabire konze kale era ennaku bwe zaatuuka ne mukubira akasimu ne ŋŋendayo nansabira ne muwala wange nga bulijjo nze ekiweebwayo ekyo bwe mba nkirina tebamala kukinsaba nga nkiwaayo nga sala zange kwegamba nga nsabira bulungi nga tuvaayo in fact nga tetunnavaayo yali nabyo bye twayogera naŋŋamba Mukama alina kyangira ki alina abacha yakuyita yayogera atya engeri gyo Mukama gyayogeddemu naye ng'ayagala nzije neewuwo nkukole ki nkusabire Mukama alina engeri gyannomerizaamu ng'ayagala nzije neewuwo nkole ki nkusabireko neŋŋamba okay nkunonedde anti nze okunsabira kwenjagala omwami oyo omusumba eyajja kati ye mwami wange naye bwe yange olwo gwenjogera naye ne mugamba nja kukima what time what day kumbanza obudde mbeera nabwo so naŋŋamba nkubira olunaku luno nja kubuulira wendi bwe naba nina ride I'll come
oba bw'onaabanga sirina ride then nja kuba directing amujja mu nkimi olwo conference ye yesooke ya daddy no zaali kumu ku wiiki emu mu wiiki emu olwo wazikola otya yensonga lwaki saagenda ku ya daddy nga kuba daddy simumanyi n'obu audio saabuwuliriza naye mukama yaalina bye yali akola apanga yeah so nenkola ki nemmala okuwuliriza ebyo nno najja nansabira tuba tukyanyumya naŋŋamba olina ebintu by'oyagala okutwala eka kubanga bwe nnaaba nkomyewo mu November nja kuba nsobola obbikutwalira konze obitwale e Nairobi ko yeye konze kyetaagisa ssente mmeka anti aba bulijjo batujjako ebintu ssente naŋŋamba bwerere konze kale oyagala nfuneyo n'abalala mbagambe bakuweeyo ssente wakiri ogira ekyoleme kukaluubirizwa nnyo na shipping payments n'agamba nedda nja kutwala bibyo wekka nja kuyamba buyambi mbikutwalira ate era nja bikutwalira paka e Uganda gy'obeera ng'olwo mukama tannayogera ate nga naye tamanyi nti nno ki talina kyaliko connection ng'ayogera bwogezi konze mukama nga mulungi nze yapakira boxes ne boxes kuba wano naggulawo organization in fact mukama ebimu mbireseeyo yali yangira kingolwa yankwatako mu ba business abo nenzigulawo na wano organization nga ngamba mukama business yange bweneekola ki njagala ebeere yakuyamba bantu era ekitongole n'enkigulawo naye wuuba nnyo wano nga nzigulawo organization yeyo bagiyita Dinkson Global Network so nenjigulawo ate nali nagigulawo netandika okusonda ebintu okusoloza ebintu nga nkola ku lwange sina kukubiriza abantu nti munyambe naye nga nze gyempulidde oba ebintu nga babisaze ebbeeyi nga ngenda mbigula nga mbiteeka mu maboxi nja kugenda nkola ekinyamba abaana bengenda okuyamba ntandikiraawo so boxes zaali ziwera zino boxi nene zebasibeza okucontainer nga ziwera nga mu 7 nga n'endala ziri awo simpakire neŋŋamba ebintu nina bingi wategedde otya kubanga nina bingi nali ntegeka nange kushipingira abantu kubanga ye yali gundi arrangement yange naŋŋamba nja kubikutwalira we nnaaba nzize mu November ŋŋamba November emyezi egya 3 nja kulinda bwe yadda mu nga tetunnatuuka eyo olwo nno tukyaliwo ntandise n'okumuwa ku ride bw'aba ayagala ride ayinza okunkubira nga talina amutwala neŋŋenda nemutwala naŋŋamba n'okuŋŋamba nja kujja n'eka nkusabire kuba mukama alina kyangiza eki kyetaagisa nzije nkusabireko eka so najja eka ne mukwano gwe ne bansabira bombi naye mu kujja okwo ng'olwo mmaze okuwuliriza audios zino ze bamperezeza Pastor Tom ate era ne anti wange nga nnumiriza nnyo obeerako ku gundi bulira ku kigambo ky'ono Pastor Tom biki nempuliriza nagenda okuwuliriza enjiri eri okwa Pastor Tom nga sigiwulirangako neŋŋamba mukama wandibadde ombuulidde kati yagenze nenkubira anti wange nemugamba lwaki tewambuulidde nti bino byebirimu kubanga ebyo bikulu nnyo nze nandibadde sisigala kiki wasinga okuwulira ekyakwatako obusibe yes nze nali obwongo yes nali mulokole nga mmanyi ndi mulokole ng'era ntandise okukola ebyobwakatonda naye nga nali nakyawa abantu nga nina abantu nakyawa nga ate nembasibira wano ku mutima oh yeah unforgiveness was too much of me pride was in me buli kimu nga kyanyambala kwegamba nze nga ndi muntu ajja okwekwata nenkwesibirira ng'onkoze ekintu nkungamba nti nkwesonyiwa kuba siri wa bigambo bingi naye nga mu mutima gwange n'okusinkana saagala kyali kibi nnyo Pastor Jeje era we nakimanya nenkabirira mukama neŋŋamba nsonyiwa obusibe obusooka bwa mutima bw'ozudde yes obwo bwali bungi nnyo obwobutasonyiwa nnyo bwali bwansibira ddala era bwe nakijjaako ndowooza bwe kyasumululwa nentandika okulaba nga mukama ayogera kubanga dadi bwe yakyogera bwe nawulira ka audio ako netandika ku lunaku lwennyini olwo nennyingira mu kusaba nze bulijjo nalinga nsiiba ne mmalako ekisiibo kya yange basiiba bagiyita Daniel gundi Daniel fasting eya Daniel eyo kulya fruits n'okola yes ebyo bye bakola bali tebamanyi kusiiba Daniel fasting basiiba balya omanyi Abamerika bazibu nnyo buli kaseera baba balya bu snacks buki esawa mukaaga yes kati
balya sina kusiibayo ssaawa 6 yo Daniel fasting kwe kulya fruits okulya ebyo ebintu ebitali emmere eyo Daniel gye yalyanga vegetables ebyo naye ng'olwo osiiba ne ŋŋamba anze okusiiba nga ntenze nsiibira ddala paka lwaggulo ne nsiibulukuka naye nga bo bagamba no it's okay you can eat ne ŋŋamba nze kyo sikirabanga kunja kusiiba biri bye mmanyi naye nga era sibitegeera bulungi naye daddi bwe yasomesa okusiiba kuolina okusiiba nendaba nga mbadde neerimba nga neerumya enjala era nentandikirawo nensiiba yali wiiki emu Genewa nensiiba Mukama n'atandika okwogera nensooka nkuba ku birooto nga ndowooza mu wiiki eyo yennyini olwo nzigudde bu audio mpuliriziza olunaku olwo terwaziba nze natandikirawo n'ekigambo nenkola ki nensiiba nembuuza nenkola ki nenegayirira Mukama nange ankole kyansonyiwa obutasonyiwa obwo bwe nazuula pride ye mbaddemu nze nali muntu nnyo wakweraga pride efaanana etyawo weeragira mu America sinakweraga okwo naye pride kyekino ne bakugamba ekintu ne weeraba nga oba oli waggulu nnyo gwe ekyo tosobola kikola oba pride kwe kubeera nga pride bingi ya mirundi mingi naye okusinga nze nga n'erinnya eryange nga mbagamba nga bwe litegeeza proud something to do with proudness nengamba mbadde simanyi nti ekyo kibi nnyo nze bwogenda ku Skype eyange kuliko era byebyo bya kukweraga nagifiisa dde emyaka egiwera naye era ebyo message gye nateekako ku Skype ne ŋŋamba ayo Mukama tekuweesa kitiibwa simanyi na gye eri siddangayo ku Skype so nembeeraawo nga nali mu kutambuliramu ebyo nga obunyoomi disobedience oyo ye yali mu nze naye my disobedience was nali sitegeera kyenkola wadde ndi mukulu mu myaka nali simanyi Katonda bw'ayogera nali simanyi Katonda nti ayogera nange ng'ebyo mbibuusabuusa byempulira mu nze nga mbibuusabuusa ndowooza nze neetumye era nabino okuwaayo nti mpaayo kimu 10 oba mpaayo nze nga mmanyi okugaba obulabo ku kyaki yange oli naanewuunya actually Mukama Mwoyo Mutukuvu yanjigiriza ebintu awo nze bye saategeera nze nayiga okutunga ng'era ku kyaki yange bamanyi mbu ndi fashion designer nze nga neetungira ebitengi bye ŋŋenderamu ku kyaki buli omu n'akyegomba ate nagenda okulaba nga batandise okumpagira okubatungira ebitengi era buli mazaalibwa simanyi mazuukira lwe gabeerayo mbatungira abamu baŋŋamba mbatungira ebitengi bye banaayambala babeere nga ba Jesus baagala ki Africa so ebyo ne bibeeraawo nga Mwoyo Mutukuvu yanjigiriza naye nga sikimanyi yes nembeeraawo nga ndi disobedient ndowooza Mukama yayogeranga naye nga sitegeera byayogera naye nga muli mpulira ekinnumiriza nti nina okukola ekintu naye nga bwe baba bagenda okubuulira enjiri ŋŋenda nabo naye nga bwe tunaatuuka eyo gwe yogera nze nja kusirika ntunule bw'olina okukola omulimu kuba nze sibimanyi nga okubawerekera mbawerekera naye ng'okwogera nga soogera era nninza okubeera oluusi ne ku mulimu ng'eyo n'obulira nga kikulumiriza oyogereko n'omuntu okumubulira enjiri oba okumusabira naye ne otabikola ebyo byonna byonna nga mpitira mu bunyoomi kwegamba nga mpulira muli nga kimpaliriza naye nga sikimanyi nti ki I'm walking in disobedience byonna obizuula yes byonna nabizuula era nentandika okikuba nentandika okukola kyokukola nga Mukama bw'ayagala nkole mba nkyali awo mu nnaku ezo nkyekulungula n'ebirooto byange bitandise okujja nga MCF diaspora bebubombozizza sister Evelyn nga nkubira actually nga maze okwogerako ne anti wange ne mugamba nze nange bwe nfunayo wensavinga kati ngenda kukola ki ngenda kuweereza Mukama biki anti wange kumbe twogera ng'eri ne Mukama yalina byakola ki byasetinga kwe nyunga ku group ene ya MCF diaspora so nze Prosi ali mu US weereza ku iyo platform yeah alina muweereza yes mu America right yes so nentandika okuweereza naye ne mugamba ngenda kuweereza bikinze abadde nze simanyi na kusaba sisabanga kunti nsabira nange kennyini simanyi kwesabira nali simanyi mugamba anti okokingemu ku katono nempandiika kigambo kimu ku kimu n'agamba ojja kusobola neŋŋamba sijja kubeera disobedient ku luno anti bagambye Mukama mwennyini yakola ki yagamba yakuyigiriza ekyokukola so newaddeyo era Evelyn olwaŋŋamba nagamba bugambi nga Mukama wa buyinza era nemwaniriza bulungi nnyo nampa olunaku netandika okukola ki
okuweereza ekino tukyebaliza Mukama. mba nkyali awo ne ku kyaki yange nga nayo nali volunteerinze mu baana ate nabo ne bankwasa gundi responsibility eri awo yakubeera gundi head of abaana neŋŋamba naye Mukama ng'olwo atandise okwogera ate ntandise okuwulira enjiri ya Pastor Tom neŋŋamba ndowooza Mukama ayagala kuntraininga n'ono omuntu gwandaga kubanze nabeera ntya n'omuntu bw'atyo Bishop Omulamba nze sirina kyemmanyi. Olwo Bishop wali omaze omutegeera nti Mukama amukuwadde olwo nga Mukama ayogera munnaku ezo bino byonna Evelyn yancontactinga nga olwo Mukama ayogera weweru boti wabuzuula obw'okufumbirwa birooto by'abafu ebirooto by'abafu nga biroota Kawuula nga muloota nga tombuulidde waawo sekita anti kati olwo kati nzija Pastor Jejje olwo ndi mu njiri yaki y'okuwuliriza Musumba Tom kati nentandika okuwuliriza nenezuula nti nina obusibe Kawuula ye yalimu naye nga simanyi naye engeri gye nali ntandise okubeera nti ndi nnyo mu Katonda nga Kawuula olwo ndowooza alina ku bbali naye nga sikimanyi nti olina okumukuba n'omukola kino omugjawo yes abafu abo nga nina ekintu ekijja nekinkozesa naye bwe nakizuula nti ekyo kibi n'atandika kujja ng'abeera nga it's like a snapshot ne ŋŋamba kwegamba nga sirina ngeri eriyo olumu nga maze okuwulira enjiri ya Daddy Kawuula n'akomawo bwe yajja nakwa bwali bibwa bibiri bwe biti oba bikapa bibiri oba bibwa nenkwata ekiggo olwo maze okuwulira Daddy nti nno olina okukwata ekintu oba Mukama agenda okuwa ekintu naye nakwata kiggo bwe nti nengira ki nenkyuka mbigobe ne bidduka ne biddayo ne bibula yes ndoota ebyo ne bigenda ne bibula kati mu nnaku zino nziramu okuloota Kawuula ajjanga it's a snapshot nga totegedde naye era n'ozuukukirawo n'oba nga takozeseza naye ng'otegedde nti abaddazi bwe kityo bwe kiri so nemmanya nti nsinnamu butawadde nakigoba ne kigenda naye sinnamutta era ebirooto byo byali bingi Musumba Jejje ekirooto ekyasookera ddala nga nakawuliza enjiri ya Pastor Tom kyali kya proposal nga ndaba convoyeze n'oyo Musumba gwe bandaga mu kirooto nga zze ne convoy nga bazze bandetedde ebimuli nenamba ekyo ekirooto nakikira kino kisalizaawo ng'olwo njagala okumanyira ddala nti maze okuwulira enjiri ya Pastor Tom nenkisazaamu neŋŋamba ne rebuking devil biki ebyo ne mugamba tojja kukozesa mwana wa Katonda kubanga mmanyi oli musumba Bishop Omulamba alina abaana be kati nze abanjagaza ki nga simanyi nti anoonya nti era ne mu kyaki bamusabidde bamunoonyeza bamusabira afuna omukyala nga ze ebyo sibimanyi abaali bamusabira ku conference eyo bwe yajja basumba banne bonna ne bamugira ki ne bamusabira yes nga bamusabira bonna nabana abakyala tiimu gondi abaani babo ministry ye nagenda okuba meeting okubasinkana nga buli omu agamba tubadde tusaba nze nga simanyi ekirooto ekirala yali Holy Spirit nga ngamba to trust in me nali neebase ku couch yange ngolo katugende ku kino ekyobufumbo nindeko katono olwo Mukama bwakulaga convoy yeyongeze akulaga omwami okitegeera nti oyo mwami wakuwadde yoyo mulaba mu kirooto okusimanya kubanga ndowooza Mukama ya making sure mpulira enjiri ya Pastor Tom ate era yali ku ekyo kyennyini kyagenda okunteekamu bwe kyalinga buli kintu kyonna ekibadde kijja mu maaso Mukama abadde ateekawo omuntu oba either Musumba Tom oba omusumba omulala nenkiwulira then nenkiyingiramu ng'akitegeera mu kifaananyi kya musumba olwo tugende ku layini awo ey'amaka awo kubanga Mukama byatusumulamu bingi n'ebirooto biba bingi bye tufuna ebirooto byo bingi nagezangako okubiwandiika ebimu nga bikwatagana ku mwami olwo ntandise okukuba bwe nfuna ebirooto nga bisatu ekyokusatu kyali era omu ku baaposo mu kyaki yange mukyala ng'era naye ngira kiyali anjigiriza bya ku altar demonstrating yagira ne bedi tuli mu kyaki naye ate tulinga abali mu kisenge nga ndagirira ebyobufumbo negamba lwaki omukyala ono yajja emirundi ebiri yajja ku convoy n'ebimuli ate kati mu kirooto ekirala ze ng'alinga ali mu kyaki anjigiriza ate n'amala n'abeera ng'akola ki ademonstrating ebyobuliri neŋŋamba nonno bino olwo omwoyo omutukuvu
omutukuvu omutegedde nti ovyo omutegedde Ye maama ng'olwayogera asobola okuteekateeka. yes we yaŋŋambira nti trust in me ekyo kyo nakikwata ne bwe nabikula bible bwe nazuukuka bwe nti nembikula bible nga ndaga Isaiah 50:10 it ends in to trust in the name of the Lord. Nemanya nti kyekirooto kyembaddemu kyaŋŋambye nti trust in me. Era ekirooto ekyo ekigundi ekyo ne scripture eyo nenjitambuliramu nnyo nga ngisaba ne ŋŋamba Mukama gwe waŋŋamba to trust in you. N'oŋŋamba ogenda kunkolera kino na kino na kino kuba nalina ebibuuzo bingi nnyo bye namubuuza mu kirooto ekyo. Ne mugamba oli musumba, abasumba baba baavu, ate omwana gwe nina amabanja getaaga okusasula ebyo byonna n'asobola okubikkiriza abeere nange kubanga kirooto yes mubyo mubuuliza nagamba trust in the name of the Lord neŋŋamba amina ekyo bwe kyajja nemanya nti ate Pastor Tom yakibuulidde neŋŋamba yabuulidde ekintu ekyefaananyiza bwe kityo nentwala ekyawandiikibwa ekyo neŋŋamba nti Mukama ayogedde era nentandika okukola kyokukisabiramu nnyo ebirooto ebirala ne bijja nga bingi naye mu birooto ebyo mbiroota nenzirukako ku kyaki yange mbuulireko omusumba wange kuba naye ansomesa nnyo nendowooza nti abitegeera ebyebirooto nemugamba Pastor brother Jerry tubayita ba brother nemugamba naloose kino naloose nga Mukama alina omuntu gwandaganga ngenda kufumbirwa eye bweru ba pastor mbayita ba brother mu kyaki yange tubayita ba brother abamu babayita ba pastor naye ffe ku kyaki yaffe tuyita sister brother ngolooza naye agenda bikuvunulira aha maama yantunulako butunuzi era nandooza muli nga takikkiriza obusibe bwo tulina bungi nakyaki yange balina obusibe era nakizuulanga naye alina obusibe bwe kyongera mwana wange balinda akadde kako katuuka tebakubayo nevaayo kaseera naye Katonda ajja katuwa tugenda kanyiga bebweru bonna bali alaati oba oli wa myaka 5 oba buli wa myaka 8 oba Katonda alina amaanyi tugenda kubanga tukomewo ko kangende kati mbulangu bwabakama bange katono nnyo tovaako tukomewo Televiziyo tukomye oli kukyenda munana akatonyeza musanvu era nga tuli mu programu ya Fene Nanzi muwanguzi yetawanika mukwano wanjinya olugendo lw'obufumbo tubuyunge mu ddakiika 6 amina kakati nga komyewo ebirooto Mukama abiyunze yes ebirooto omwami wamuwadde akomawo mu mwezi gw'okumeka yes omwami n'akomawo mu mwezi gwa November yes we yakomawo olwo naye atandise nga tubadde tuwuliziganya nga ŋŋamba I love you naye nga yatandika okuŋŋamba okwogerayo obugambo I love you naye nga nze mugamba God is love for you kubanga nali manyi nti naye yafuna ebirooto ndowooza nti kwagala kwa Mukama kwenkola nga kyengezaako okola ki okukatiza nga buli lwaŋŋamba I love you nga mugamba God is love for you ndowooza era naye yaŋŋamba nti byamusobera kubanga buli lwe yaŋŋamba I love you nga mugamba God is love for you nebimusobera era bwe yajja nga atya okubyogerako naye ye yagamba Mukama sigenda kukola kintu kyonna sigenda kwogera gw'olina okunjogerera sirina budde obwo obudde bwe nina bwakubuulira kigambo kyo naye gw'olina okundeetera omukyala ate oyogere naye omumatize nze nja mutwala butwazi era bwe kyali bwe yakomawo nga tutandika nga nkubira nga ngamba in fact yang texting nga nangamba nzija era bwe yajja ne tu meetinga ne mbaerako gundi ku conferences yali alina okugendako nga nze mutwala nga nze mmanyi nti nkikola lwakuba Mukama kyanjagala nkole ngera n'ebyokukola awo ssaawa eyo nga sibiriiko ndi kukola kwagala kwa Mukama kuba nali mmanyi nti era Mukama wanteereddewo amanyi nti nja kusobola okutwala omwami ono buli gyagenda okubuulira enjiri aleme kudda mu byakupangisa mmotoka oba kukola ki so ekyo naye nkikola naye tuba tukyali awo aba ategeka okuddayo ate ng'amaze ng'atiise n'ebintu yakoma na New Jersey ng'olwo mmaze okumusiibula nange namukolera shopping y'abantu 5 abali mu nnyumba ye abaana be ebifaananyi bye yampa naye kennyini nembimuwa kati bwe muwa ekintu ekyo
ate nga yali yakola endagaano ne Mukama ate era n'amugamba nti olina okumpa akabonero nga keeko kwebyo n'agamba omukyala gw'olibondaze ajja kuleeta ebirabo nga by'abantu ffenna era bwe kyali bwe natwala ebirabo natwala by'abantu bonna nze nkikola lwakuba nti nno nkikola kuba mmanyi kati ye muntu wange wadde ye takimanyi nze kankikole ate era ng'omwana wa Katonda bw'abazze okuweereza mubaako ne bimukola ki so nange bwe ntyo bwe nakola nagula eby'omunda kwegamba ng'omuntu omukyala bwandikoze ngoye nengulira abalongo alina abalongo nengulira n'abalala ebintu nga ngula ngoye so nandibadde muwa bw'esente naye nakola ki buli omu ne muwa kuba already yampeereza ebifaananyi yes akabonero ke yasaba omwoyo omutukuvu nakuteekamu ekyo kyennyini yes n'okola ekyo nenkola ekyo musisinkana ku bus station okumuwa ebintu ebyo yakoma New Jersey gye yali alaga okuva Cincinnati n'atuuka New Jersey bwe yalaba nti muwadde ebintu ebyo n'akomawo olwo Mukama amaze okwogera naye n'akomawo n'atandika okubiŋŋamba nti bino na bino na bino naye bulijjo bwe nkugamba oŋŋamba God is love for you so I need us to sit down and talk ne mugamba fine mbuulira olunaku nze nfune time mbeere nga sikoze eki ndyote nsobola okukola ki tusobola okwogera era bwe kyali bwe twayogera buli omu n'agira ki n'asaba munne prayer request ye nenjagala okumanya plan ye future plan ye eriki ku bya ministry ne ku bya maka era nampa plan ye yonna nga bwe yali yagigira ki bwe yali asuubira ebintu by'okubeera nange nambuuza eyange eriki nange ne mugamba ne mubuulira omwami gwenjagala bwanjagala akole na biki na buli kimu kyonna so ne to ending up nga to exchanging the prayer request actually to exchanging nga twazigatta wamu kubanga ebyo byonna byali byetaago byaffe bifuuse ebyetaago byaffe ne tubigatta wamu ne twewaayo ennaku 3 tusiibe tulabe Mukama ky'anaayogera nga tumaze okwetegeera ng'olwo tumaze okukola okumanya nti yes Mukama ayogedde naawe ayogedde nange so ne mugamba tulina okusiiba ennaku 3 olwo nno nteekawo ebya Pastor Tom byatuyigiriza okuumirako yes. tomala gagenda yes. nange nakulinda tuwulire yes. ennaku ezo zaali za dry era Mukama yayogera naye gwe wazisiiba oba wazimusiibisa no Pastor Jeje ne kati tusiiba ali Nairobi ndi wano I'm fasting ono zisajjira mu bya Mukama bwe kiba kifulumye mu kamwa kange kiba kimaze okukolebwa yes mba nchitinga Katonda mba si cheating oli n'omugamba tusiibe ennaku 3 era alino kikola akiteeka mu stamp yes era bwe kyali mwazisiibirawo twazisiiba tuli mu United States asiiba nange nsiiba ate dry bwe yasiiba n'afuna ebirooto bye nange nenfuna ebirooto ebyange ekirooto ekyange ekyali ekikulu ennyo in fact yagira mu Musumba Tom nga tuli mu kyaki ye waffe Cincinnati Musumba Tom ne mukyala we Mwoyo Mutukuvu nga ngamba nti nno nga njagala ntuule emabega mu kyaki nga bwe ntuula mu makkati ne mugamba mukyala Pastor Tom ne mugamba nze nja kutuula wano nangamba nedda tofa ku by'abantu bye boogera ng'akola n'akagalo bw'ati tofanga ku by'abantu bye bakugamba oba bye boogera fa ku bya Katonda byakola ki byakugamba ne manya nti ekirooto kyabadde ngamba nti ntuuse okubeera mukyala musumba nina kubeera ki mu maaso sirina kubeera eyo mabega gye mbadde neekweka so eyo nanzitayo tugenze mu kisenge omukyalo oyo ampadde akatambaala kalinga katambaala naye si katambaala obanga lukapula nga lweru temuli kintu nagamba okiraba kino olina okubeera nako mu kisenge keeru pure ne tuvaawo nantwala mu church tugenze ku altar mu church waffe waliyo aba praise dancing n'abakola ki n'abayimba ebyo byonna abindaze nagamba olina kubeera wano ku kyoto ng'ekyoto kiri physical nga kyewaka omuliro kyolina kubeera wano ng'oseesaamu naye ng'okuseesaamu sikutegeera nga naye ekiri physical nga kindaga nti kumamu omuliro kwegayirira yes neŋŋamba kati ekirooto ekyo bwe nakiwa omwami wange sinayiga nnyo bya birooto naye nga mpulira ebya Musumba Tom ne mmanyaamu amakulu nti oli yabadde Mwoyo Mutukuvu bw'abeera Pastor Tom bw'abeera omusumba abeera ki Jesus ne mmanya nti nno Mwoyo Mutukuvu yabadde andaga ebyobufumbo ku altar omwami yeye yaŋŋamba nti Mukama alina ebyobuweereza byabadde ayogera naawe ng'olwo
tetunnaba nakuwanya nsonga zaffe kukola kikuzimalayo naye nga buli omu ategedde ekigenda mu maaso. Awo confirmation oba olinda ki? Yeah. Bwe muvaayo mu nnaku 3 Katonda aba akonfaminze. Yes. Yeah. N'ebirooto ebirala mwaka guwedde. Mwaka oguwedde. Guno mwaka gwo in fact mu March olwo tuteeseteese ne ngamba mu December nali wakujja mu December naye tiketi nezibuwala. Nenzija nempaliriza nenzija mu March nga njagala nnyo ntuukeko wano before my wedding. Kuba ekiseera ekyo bwe twamanye ebyo byonna ne mubuuza kati gwotegese koloti era embaga yaddi. Olwokuba nti no banne babadde bamusabidde nga bamusabira ate ng'era kibadde kigwiriddewo mu maanyi nti akyagala. Yaŋŋamba embaga ejja kubeerawo omwaka ogujja mu mwezi ogw'omusanvu. Ne mubuuza okwanjula kwa ddi. Koye kwa 21 embaga yaddi ya 27 konze tugenda kusaba. Kati awo ne tutandika olutalo olw'okusaba nga bwe tusaba bwambuulira ebirooto bwe mubuulira ebirooto bwe tubisabiramu ebyetaaga okuba konze munnayi naawe nyiikira. Ebyawana abitegeera naye akuba ye. Ate mbimuyigiriza nnaku zino era namugambye olina okujjako ewa Pastor Tom kusinziirako embadde naye omwezi gumu nendabanga okukuba kwe kunafu neŋŋamba tulina okugendako ewa Pastor Tom tumale okukola yakuba dadi yali agambye ajjamu mitinga ye ng'omuntu omu kuba tamanyi Luganda namubuuza dadi omwami wange tamanyi Luganda onoosobola okwogera naye okwogira ky'anaasobola obitegeera bw'abaze mu luno kuba njagala nnyo naye ajja amanye kyempiseemu. N'agamba nze nja kwogera naye kati bwe twajja mu kwanjula in fact ng'enkeera lukwanjula twayita wano neŋŋamba dadi yali andekedde omusumba Kabuye yaba ayogera naye kuba ye yali taliiwo ng'atambudde. So ne tulaba omusumba Kabuye n'abeeramu nebyamu training nebyamusomesa naye ng'obwongo bwanobye dda ali ku bya kwanjula abeeva eri e Nairobi kwegamba birimu okukyankalana. Naye Mukama omusajja ava Nairobi ajja kwanjulira wano e Uganda. Yes. Mu maka ga maama wo. Yes. Otwalayo embaga okwanjula ku myaka 47. Baali bakisuubira. Baali nsimanyi munnange baali bansabira bonna era nkole baali bansabira nfuna omwami naye nga nze nabivaako nabikoowa ngera bwe nkugambye nti nze nali bwe nawulira eggondi ya musumbaani oyo yafa Miles Monroe ebya singleness nemmanya nti nze obyobufumbo kati nze nabivaamu Mukama si byaliko njagala byakuweereza Mukama kuba bwe yayogera ku ba singles nemmanya nze nina kubeera single kati. Yes. Ndekayo n'ebyokugira ki abasajja be nali nfunangako abo ne mbasazaamu byonna n'enkola ki ne mbivaako nina kubeera single nsavinge Mukama kati yekiseera. Yes. Era we yayogerera nze nali sinoonya bufumbo nali nnoonya mulimu. Yes. Banange mbulira okwanjula bwe kwali. Okwanjula bakitegedde tebususubira kuba nti bategedde Katonda okukolera omuwanguzi waffe mukyala Prosi. Tebyali byangu Pastor Jeje nze okuva mu America okujja wano. Nkutwala Iganga n'omwami ava Nairobi ajja Iganga ne cabinet ye naye abalala tebajja era yaliwo yekka. Naye ne wabaawo kazini we yali wane yali in fact yali agenda okumukolera byonna ye yamusikiriza n'okukolera wane embaga era twagikolera Entinda ku church y'Entinda bagiyita Grace Cathedral. Yamusuubiza nti buli kimu tujja kitegekera wano kati nga naye mugumu naye munnaye twatuuka mu byokwanjula eri Nairobi yali ebyakyankalana byatambuulira abimbuulira bimaze okukola ki tumaze okumuva mu mbaga ne bimutabula naye nze mu kintu kyonna mu buli kintu kyonna ekyaliwo nga nze mmanyi Mukama yayogera tasobola kutulekulira era okuva mu States okujja wano nange tiketi okujja wano yali yandoolu nze Pastor Jeje gawuni gye nayambala bagimpa buwi ng'ate nze nina kyenki ayagala okukola ki okunoonya naye Mukama yandoose ebintu bibiri yaŋŋamba gawuni yaŋŋamba colors 2 bronze metallic bronze naŋŋamba ne blue kuba blue ye yali kala yange nga gye nali nasalawo yali royal blue naye mu kirooto yali yaŋŋamba bugambi blue ne metallic bronze. So mbandi wano noonya gawuni nesibye ku gawuni waliwo gawuni gye nayagala ennyo twavugana 4 hours okugendayo tugifune. In fact yeriyo n'ebitongole ebyo bye yali agendamu nga asuubirayo ku ssente. Bwe twagendayo gawuni saagifuna kumbe ate ne wabeerawo omusumba omulala eyamugamba nze nina gawuni wano ze bandonetingira gundi company yali eggalawo tugenda alaba oba anaafunamu gawuni gy'ayambala.
bwe ngenda lwaki sifuna eyo eriko metallic bronze wano in fact ne mu kifaananyi bakandaganga wano metallic bronze mulimu crystals eza metallic bronze naye saabitegeera yes bwe ninda okufuna ne bampa gawuni eyo nze n'omutima ogwange anti pride yo yakyakulimu nga ngamba sha bampa bati ebyobwerere nze omukazi abadde yeekolera mu mutima gwange sibyogera naye mu mutima kyogera nengamba nengenda nga sirina na gawuni nze omuntu bulijjo asondera abantu wano akola atya mu mutima gwange nga neemulugunya kubanga ne bwe najja wano musumba Tom nze abagole ba wano nabasigamu naddayo nekanga ntutta amannya nga 5 6 oba nempereza ssente ezo nengamba mukama nze omuntu abadde akola nenkola byoyagala mu mutima gwange nga neemulugunya nengamba nenyambala engoye enkadde wadde tebalwambala mu lupya naye lwokuba nti baludonatinga amalala yes so tugenda kumaliza omanyi kalakita weviirayo mu mbagaawo mu mbaga byali birungi nnyo mwoyo omutukuvu yankwatako nnyo ebyo byonna nga bimaze okubaawo n'etiketi etandise okulema omusajja yandekayo egundi eyajja okunkima yandeka yatuleka ye n'akomawo n'agamba tunaalaba ebinaddirira nampa ssente za gawuni gye nali njagala n'azindekera naye nga tampadde za tiketi ate byonna nze ntunuulidde ye nze sirina za tiketi already omwami yes bwe ntunuulidde naye nankwasa ezo eza gawuni 2,000 nezigwamu neŋŋamba zino zigula buguzi gawuni eri gye yagambye naye ate nga bampadde neeno kati mwoyo mutukuvu mugezi naŋŋamba kati nno ggwe funa tiketi eyaki one way ne muwalawo mugende ebintu byonna obirina siraba lwaki oyagala gawuni eya bbeeyi nabeki yes nenkwata mwoyo mutukuvu nangira kinanyamba tiketi nefunika awo era nalinnya mu biwago ninyira na New Jersey wano nalinnyawo baasi neninyira New Jersey nsobola okutuuka wano kuba embaga ya ku Saturday ennaku nnya ndowooza ezibulayo embaga ebeerewo nengamba nina okubeera e Uganda sijja kulinda mwami ono wanaatuukira yerowooze ennaku zimpiteko nti ate tubyongeddeyo ekyo sikikkiriza era nakisazaamu mu linnya erya Yesu nengira kine ninnya ennyonyi nenzijanga ni munakuwavu naye ate nga saagala kunakuwala kubanga nkimanyi nti awo ndeeta sitaani ng'ebyo byonna byonna mbadde mbiwulira neŋŋamba sijja kwereetera kunakuwala ngenda kukola kyera nga bwe mutextingira messages zange to encourage him ye yali yaterebuka dda ate nga nze nimoki muzaamu amaanyi era mu kwanjula wano baŋŋamba omwami wo yabadde agambye nti ye bwe bigaana agenda kulinnya emmotoka ddeyo alikomawo olulala nga ssente azifunye bwe kyali kigenda okubeera naye mukama mulungi okwanjula kwaliwo era buli kimu ne kiggwa bulungi embaga neebeera nga mbaga yaweesa Katonda ekitiibwa abasumba baali wali abayitirivu abaava e Nairobi ku kwanjula teri n'omu yajja okuva e Nairobi kuba bonna yabastopinganga yalina ebimutabudde mizimu gyali gigulukuse n'akustopinga n'abaana abaali ab'okujja ku mbaga baali ba mates n'abastopinga bonna ne mu mbaga era tebajja abaana naye abalala baawaguza abasumba banne baawaguza ne bakola ki ne bajja era embaga yali ya kitiibwa nnyo musumba jjejje embaga n'enyuma olugoye n'endabira ddala nga lwe Mukama lwe yali ayagala olutali nti terulaga kintu kyonna kwegamba nga terwe nali njagala naye olwokuba nti baalumpa buwi kyekyali ekizibu kyange naye nga mu description y'olugoye lwange lwe nali njagala byebyo byennyini bye nali njagala ne material yeeyo saayagala leeso neŋŋamba Mukama alina bwagira ki naye bambi yannyamba nnyo Mukama nangumya kwegamba nga nze ate ŋŋumya omwami wange nze mubuulira ekyokola nze mugamba tusabe nze mugamba tofaayo kuba ye yali alowooza engeri gye ndi mu America nja kwepanka oba nja kwagala bya bbeeyi oba njagala byaki naye nga nze ndi ku kimu Mukama yayogera ne bwe tuba embaga tugiyiseemu mu buki mu bunafu bwayo oba mu bulawo bwa ssente manyi nti future is eri gundi eri bright. Mikwano gyaffe abalonzi ebyokwogera bibeera bingi Katonda byatukoledde bingi akadde ke kansalako njagala tukube engalo zaffe n'engalo Dr. Stevens watuuse dda engalo n'akalulu mikwano gyange Igivasti mwenna twebaza Katonda tiimu America yes leero gye tubadde nayo olwaleero njagala basaba mujje mutuwa obujulizi
bajja kujja batuwa obujulizi. Bajja kujja era nsaba nnyo Musumba Tom akyukeko mu kyaki eyo gye mbadde nsabiramu. Ojja mulaba. Yes. Nsaba nnyo. Akalulu n'ettendo mukwano twagala kamuddiza Mukama budde bwange bwe bintwala buntwalira ddala. Ab'amasimu tuyinza obutafuna akaseera kano olwakadde muwanguzi waffe naye twebaza Katonda tugamba tutya togwa mu maanyi. Ekirala zuula obuki zuula obusibe weezuule ate ekirala oyefuna amaanyi agasobola okuwangula emizimu egyo egijja gikutambulirako abafu kawuula tosobola kufumbirwa ng'ebintu ebyo bikyakugoba obanga bikyafugira mu bulamu obwo naye Katonda atuwadde amaanyi ageeyongera okutegeera n'okumanya. Ono agambye atya ttiimu Jordan tujja Pastor Jeje Esther tukulinze obujulizi manyi nti Mukama akoze radio ene etuuse wala era njagala okuva wano nga mbagamba olunaku lwaleero mwebale buli ssente yo gy'okwata n'oteeka ku radio n'ebuulira enjiri weebale nnyo. Mukama yongera bwongezi abantu nga bano Mukama abasumuludde bw'ati abatalina ssuubi n'essuubi likomyewo. Njagala kuva wano Mukama tumwebaza. Mukyala Prosi erinnya lituwe obwedda go bakuyita ddalinya ddala olwaleero bakuyita ani maama? Nze mukyala Andika nga Andika abeera Nairobi. Ndowooza abasinga ababeera e Nairobi bamumanyi Andika kubanga abuulira enjiri mu mawanga ag'enjawulo okusingira ddala France, mu America, Singapore na wano mu Africa gundi ensi ezisinga baziyita states ezisinga wano mu Africa agendayo. Yes. Amina. Olwaliro oli mukyala Bishop. Yes, nyo. Naye Katonda ono omunene n'akujja mu kifo ky'emabega n'akulaga nti akuleese mu kifo ky'omu maaso. Yes. Sobola kweyongerayo mu maaso mukwano olunaku lwaleero tutandise bwe tutyo olunaku lwaleero nga ttiimu America betubadde nabo nga batuwa obujulizi. Friday twalina ttiimu Germany tetumanyi bwe tunaatuukira ennaku zino zinaddako tujja kuba tubebbanga yonna tubadde nga ne ba ttiimu Uganda naye tukyajja mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Yagala oteeka emikono gyo mu kifuba gwaweddemu essuubi akooye ate naawe omulokole ng'obadde wabivaako kkiriza nti Mukama agenda kukomezaawo ekisa. Gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nange nkwebaza era nzikiriza mu mutima gwange nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Kwebaza Mukama kubanga okitukoledde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Mukwana balungi Mukama abatwagalire ate era abatukuumire. Sigadde ndi Juliet Juko Jejje wamu n'omuwanguzi waffe Prosi Nabiri Andika mbeere bulungi mweraba.